Uganda n'okwetoloola ensi yonna bwe yabadde gezaako okujaguza olunaku olw'abakyala okwetoloola Ssengendo Nabulamu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwamugulansigo omwaka 2029 omukulu amanyikiddwa nga Ronald Mayinja yabadde ku Serena Hotel n'ekivvulu kye kyabadde kituumiddwa nga Old is Gold. Bannayuganda bonna okwetoloola ensi ya 12 babadde amaaso bagamwegese nga baagala kulaba engeri ekivvulu gye kigenda okutambulamu. Naye nina essanyu oba ennaku okutegeeza nti ekivvulu kya Ronald Mayinja yatunze tiketi ne ziggwawo ng'obudde bukyali bwa misana era abadigiza abamu ne babagoberako ebweru. Kino kyewuunyisizza nnyo bangi, naye ffe abamanyi endongo n'abamanyi Ronald Mayinja tekyatuleetedde kwewuunya. Olunaku olwaleero omwana Soda nga ndi wamu ne bakadde bange abanteekamu akasimbi nsazeewo nkuleetere ezimu ku nsonga lwaki ekivvulu kya Ronald Mayinja yatunze tiketi ne ziggwawo n'ajjuza ne kibooga ng'ate ennaku zino bannayuganda baalinga abamwefuulira olw'endowooza y'ebyobufuzi gye yabalaga n'obutatereera wamu ng'azunga alinga mukka mu kanzu. Bwe natuuse ku Serena Hotel nagezezzaako okwetegereza enkaliriza nagenza okulaba ng'abantu abajjudde mu kifo kineeno abantu abakuliridde mu myaka abategeera amaanyi ga Ronald Mayinja. Kankutegeeze munywanyi, Ronald Mayinja ebiseera biri nga tannaba kwonooneka ng'abannaku zino bamugamba. Yali musajja w'amaanyi nnyo mu ndongo era y'omu ku bayimbi b'enzikiriza abakuba music n'atuukira ddala ku muntu wa wansi olw'ennyimba ze ze yayimbanga ezaali ziwaana abakyala ezibuulirira n'ezaalingamu eddoboozi ery'omuntu wa wansi. Era ebiseera ebyo yafuna nnyo okutaataaganyizibwa okuva mu gavumenti nga buli kaseera bamubuuza ennyimba ezo z'ayimbako azijjawa era lwaki aziyimba, wabula ng'abategeeza zisirina buzibu nammwe, wabula bino by'ennyimba abantu be babintuma. Okumanya Ronald Mayinja yali musajja w'amaanyi, yali mu kibiina ekimanyikiddwa nga Eagles Production n'asala n'adda mu Golden Production. Ebibiina ebyo byonna bye byali ebibiina eby'amaanyi omwali abayimbi abaali bakwatiridde ekisaawe ky'okuyimba n'adda mu style eya band music. Naye Ronald Mayinja okumanya akaali kasajja k'amaanyi nga ne bwe bategeka ekivvulu abantu mu byalo wabawuliranga nga beekuba obwama nti Bamayinja bajja. Kitegeeza akasajja kaatuuka ekiseera ekibiina ne kakiwa erinnya eddala nga tosobola kugamba nti Golden Production oba Eagles Production ejja ng'ogamba nti Bamayinja bajja. Kyokka mwalingamu abasajja ab'amaanyi omuli Papa Misa Kisemakula, Aruna Mubiru, Geoffrey Lutaaya, abakyalo okuli Catherine Kusaasira, Molini Nantume n'abalala nkuyanja. Ekyo ne kikulaga lwatu nti abantu abamanyi Mayinja oli omukadde, abantu abakuliridde mu myaka, abatasalawo birowoozo nga biri influenced by politics bazze mu kivvulu kya Mayinja okumuwagira. Era bw'okuba ttooki ekivvulu kino tekyabaddemu nnyo bavubuka. Abavubuka ab'omulembe guno eno bo abagamba nfe kasita onyampa guba guwedde. Ekireetedde Mayinja obuzibu ye kennyini bwe butategeera kiki kyali okwesiruwaza entakera n'okukola decision oba oliawo ezitakwatagana na bannayuganda naye ng'akasajja mu ndongo ebyaddala tetulina kye tukabanja. Bayimbi banne bwe baali okuli Papa Misa Kisemakula bamuwerekeddeko, okuli Dr. Jose Chameleone naye teyalutumidde mwana, omukulu amanyikiddwa nga Bebe Kulu naye yabaddeyo, omukulu amanyikiddwa nga Alien Kimenge naye teyalutumidde mwana, yazze n'akyakaza abadigize wamma enduulu netta abalala. Ronald Mayinja gwe nkuleetedde olwaleero yani amanya g'amatuufu ye Ronald Mayinja oba oyinza okumuyita Ronnie Mayinja. Omusajja ono gwe nkuleetedde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Museenene omwaka 1978. Mayinja ono yazaalibwa Gomba ye district ku kyalo ekimanyikiddwa nga Mpenja. Bwe njogerera bino nga naawe ompuliriza mu mwaka guno gwe tuli mu 2024 atemera mu myaka egy'obukulu 45 musajja mukristaayo yazaalibwa omwami amanyikiddwa nga Dawudi Ndawula n'omukyala amanyikiddwa nga Joyce Namuddu. Bwana Ronnie musajja mufumbo nga kabiite we amanyikiddwa nga Aisa Nakyeyune. Ronald Mayinja ono gwe nkuleetedde olunaku olwaleero musajja yasomako kuviira ddala ku Gomba Primary School, wuuyo Namirembe Primary School, n'ayolekera Makerere University Business School, eyo nayo n'atandika okukakkalabya emisomo. Mukulu Ronald Mayinja ng'awangala n'ennyina mu kibuga Kampala yali atera okuwandiika emizannyo kosa n'ennyimba ng'abiwandiikira amasomero. Maama we byamusanyusanga nnyo naye teyayagala mutabani we kubyetabamu
era stilu yamusindika ku ssomero ng'agala afune omulimu ogumusasuza. Teyakirootangako nti mutabani we alifuuka omuyimbi. Wabula taata wa Ronald Mayinja ng'amaze okufa muzeeyindawula. Maama yalinnya ennyonyi n'ayolekera mu ggwanga lya Europe. Wabula Ronald Mayinja kino kyamunyigiramuko. Teyalina kasente kalala wa kukajja yadde yali amaze okusoma ebya bizinensi e Makerere, naye teyalina kirala kisobola kumuyamba anti omulimu tewaali. N'asalawo otandika okutraininga amaloboozi. Lwali olwo n'akolayo akayimba akaali kamanyikiddwa nga Sinzooba. Kano akayimba omukulu yali amanyikiddwa nga Mulindwa Muwonge ng'ali akola ku Kyabassa Emmengo. Yamuyambako okupromotinga akayimba ke bambi katuuke mu bantu, naye tekaakola nnyo. Era abaakawuliranga baagambanga nti Ronald Mayinja ayimbanga omugenzi eri Wamala, era abasinga balowoozanga nti Mayinja mutabani wa eri Wamala. Wabula oluvannyuma ennyo munnange Mukama Katonda yamala n'amujjukira mu mwaka gwa 1997 yata akayimba akaali kamanyikiddwa nga Akamanyiiro, n'ata akayimba akaali kamanyikiddwa nga Kereya mwaka gwa 1998. Wamaawe ensi n'etandika okumuwa amatu, n'atwongera akanneekerezi mu mwaka gwa 1999, n'atubattulanja kulondoola omwaka gwa 2002, n'atukuba kadoorini omwaka gwa 2004. Wamma ne gubulwa asala. Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi abaali bagambibwa nti bayimba kaddongo kamu oba ennyimba naddala ezirimu ebivuga ebyaffe ebya wano, abakola vidiyo anti yakola akayimba kanneekerezi. Wamma ne keefuga TV kuba obudde obuzaali z'amaanyi ng'omutimbagano tewali, era show eyali ku WBS yali emanyikiddwa nga The Late Show. Ronald Mayinja yazeefuganga olw'obuyimba bwe obunyuvu. Awo abayimbi bangi ne bakizuula nti TV n'amalediyo by'amaanyi nnyo mu kupromotinga abayimbi. Bwe nkuzaako emabega, Ronald Mayinja bwe yali akula, ekirooto kye yali yeegomba kuyingira mu majje. Wabula teyalina nsonga ndala yali emuyingiza amajje. Yali ayagala kwesasuuza stepmother we eyamukuzanga ng'amutulugunya. Wabula bwe yatuula wansi ne yeekennenya ebyali bimunyumizibwa ne bye yalabanga ow'amajje bye yayitangamu okufuuka kyali, yasalawo n'agamba amajje ntayi. Ronald Mayinja musajja w'amaanyi nnyo mu kuwandiika ennyimba ezikwata ku muntu wa wansi, era yali atenderezebwa olw'amaanyi ge ng'asobola otuula wansi n'awandiika oluyimba olukwata ku ndowooza yo yennyini. Lumu yabuuzibwa akikola atya, n'agamba kirabo yakifuna okuva eri Namugere Kaddunda. Okumanya musajja w'amaanyi nnyo asobola n'okusoma olupapula lw'amawulire mu sitooli n'aggyamu oluyimba. Ebimu ku byayonoona Ronald Mayinja kwe kutandika okutagalatagala, n'addukako emagere bw'addukako erwakitula. Wamma ku olwo Bannayuganda ne batandika okumukyawa nga bagamba ayimirira aganaga, talina ludda lwe yeesigamako. Kino kyaddirira oluvannyuma lwa music industry okwonoonebwa politics, anti olunaku lwa leero kyowagira nsonga y'amaanyi okufuna obuwangaazi mu kisaawe ky'okuyimba. Naye kyamukisa mulungi akasajja olunaku lw'eggulu ekivvulu kyakalamidde, wamma ne kasanyuka okukira bwe wali olowooza. Era abamu ababaddewo ng'abagenyi abakulu kwabaddewo Oweekitiibwa Maama Robinah Nabbanja, Prime Minister w'eggwanga lyettu Uganda, n'abakulu bangi ebikonge mu NRM. Akatuuti baakeefuze naddala omukulu ng'alya mu ndago. Mbadde omwana Soda, nzikiriza nkuwolekere waneeno ngende enkola ebirala, wabula kye ngenda okusaba subscribe nga comment nga ate osharinge Facebook page yange teweerabira ku followinga. Mukama Katonda omulungi akukomere. Ebale nnyo mwewale ddala, temumanyi kye munkoledde, naye buli omu Mukama amuwe ky'asinga okwagala. Export TV to the world.